Rema Namakula Valentine's Day asaze wajikwata ne Dr. Sebunya ero lunaku olwalero awulira kye bagenda okuba nga bakola ngenda kuba mbikutuusako songa FARIDA nakaziwe agambye nedda omwami ono Bruno ambereddewo nnyo olunaku olwa Valentine's sisobola kubeera nga mulekerera ngenda kuba nabyo mbikuwa nenga kansoke nkwanirizeko gwena mukwano agenda amaaso n'okubeera nga otuuliriza entakera eno gye baliyita Viki exclusive era ne Wonderboy UG YouTube channel zebiri esyasinzo kasuka mayengo gazo wala ddala nkusaba mukwano soko mpeleka video kano like yes asoko ndaikingileko ka video kanate tutambule tweyongeleyo as usual tuli powered by Biva Organic Natural and Healthy Products basangibwa ku Access Building Rubaga Road genda yo bakujjanjabisa eddagala obutonde litalina bulabe so nga ate Hajati Kalodo musomi weddua ajja kuba akulombera eddua asangibwa Wakiso genda yo bamukubire ku namba esimu ejulabe ya MTN esembyayo 067 yes ojja kuba ofuna bulungi Hajati Kalodo omusomi weddua lwaki nedda video giweka like atusobole okutandika kakati Rema Namakula ngenda kuba nkuwaka video kano gwe kenyini okerabireko atera ne FARIDA nakaziwe ngenda kuwaka video ke masa gwe kenyini rostiro okerabireko kati omukyala ono Rema Namakula mukyala Hamza mukyala Dr. yasazeewo olunaku lwa Valentines okulukuza ne Dr. Hamza Sebunya wabula ne bagamba nedda katukoleko akensuso olunaku luno tetugenda kubeera nnyo mu concerts zokka wabula katulowoozeeko ne ku bantu abatasobola ku affordinga concerts oba shows oba bye tusobola okuyita ebivulu waliwo n'abantu abamu nga bombutuufu ate bagenda mu bikujjuko oba mu mabinu Viki ndi muganda ddala so bagenda kubeera nga bategeka online ku YouTube channel ya Rema Namakula bagenda kubeera nga bategekako ekyenjawulo era agambye by sawa 8 ez'olunaku olwalero zennyini agenda kubeera nga abasoosotolera ekyo kyennyini kyayagala mufune so fe wano ku Viki exclusive ne Wonderboy UG tukugamba tugenda kukola ekisoboka okustreamingira wamu ne Rema Namakula atulabe Dr. Hamza agenda kukwata microphone agenda okumubakinga up agenda muwera wakamuli agenda kola atya kyanjawulo kyomanyi Rema ne surprise tebatengana ate tusuubirawo nnyo ne Evelyn Namulondo kati ate Evelyn Namulondo ba Evelyn wa Rema Namakula waali nga baliwo ne Rema Dr. Hamza Sebunya bamusafujjo so fe wano ku Viki exclusive Wonderboy UG tugenda kuba tubikuya era nga tubikutusako kasoke tuulire mwana muwala ono Rema Namakula nga abikulamuko mu voko kiki kyagenda okubeera nga abakolera ku saa 8 limba siri papali chowanula mengevu mbona nze binemye bibyo mulitsenkoye tokabiranga nga bakukubye bbasu wow nze binemye ebibyo so nga ate omukyala FARIDA nakaziwe onono nga ye ne Bruno tebabivaayo kubiraga abantu oba bali official oba just mbumbu naye kitegerekeseko okusinzira ku mwana muwala FARIDA nakaziwe nti agenda kubeera celebrating wamu Valentines yesanyu n'omwami ono Bruno jjukira nti Bruno okuva abiri bwe byabaawo mwenna abangi bye mwamanya bikwasa n'ennaku ataddanga mwana wattu kubeera nga avaayo kugamba nti ono ye mubezi wange officially wabula okujjako okuba nti yali yemala dda okukola akayimba akamanyiddwa nga FARIDA era nga muno mwe yagenda maaso n'okubeera nga asuusuuta n'okuwana mwana muwala ono TV presenter TV personality FARIDA nakaziwe n'akikakasa nti ali mu mukwano ogw'ekitalo naye by then FARIDA yali tannaba kubeera nnyo mu bulamu bwa Bruno but oluvannyuma Bruno munange n'alabika nga bali close nnyo n'omukyalo ono FARIDA nakaziwe so tusuubira okubeera nti Valentines abagenda kubeera nga bagikwata babiri era fe wano ku Wanda ne ku Viki exclusive atukugamba nti subscribing okwate mukadde okajje personalize okateke mu all abuli nsonga tugenda kuba tugikuwa nga bweyina okubeera nga ekutuukako ate mukadde wolabira notification manya Viki exclusive oba Wonderboy UG abalina kye bataddeyo yanguwa mangu
okiwe like then osobola okubeera nga otandika okukyenjoyinga. Yes, ng'abadde agezaako okubeera nga yepreparing omukyalo ono Farida Nakazibwe olunaku lwakedde ng'ayagala kubeera nga oba oli awo anoonya walutandikira. Mwenna mukimanyi bulungi nti lunaku lwa Valentines era ndowooza oba agenda kufuna kamuli ka mwagalwa oba agenda kubeera nga akola ku bya surprise. Omanyi kati n'omukyalo ono alimu nnyo enkola ya surprise. That's why nkoze story y'olunaku lwaleero nga ntaddemu Rema Namakula mu surprise akwata kisooka. Ate oyogera ku mukyala Farida Nakazibwe n'otayogera ku kigambo surprise, still mbeera sinnaba kutegeera bulungi. Kati ngenda kuba nga nnindirira ki ekigenda okubeera nga kivaayo side ze okusinziira ku biki bye tusuubira okuvaayo, then tubikutuuseeko nga Bruno ke anavaayo n'atwala omukyalo ono. By the way, muntangazeemu Valentine kwe kukola biki? Vikyo ojja kuswala. Valentine si kwe kuwa kati kwe kusurprising omwagalwawo oba kwe kwagala omwagalwawo kulo. Kale Valentine zinze manyiko kamuli kamyufu nti n'ekirala abantu bambala bimyufu. Kati ng'oggyeko ekyo munnyumizeeko Valentine muko Anyway, Valentine byebyo. Happy Valentine to each and every queen and king ya subscribing. Abampita Vicky elanga nsinzira wano I sign out.